tujibawe netuleta milioni emu n'ekitundu otuleta milioni emu n'ekitundu kwe kutubikira ne batugamba namutebifaati naye omuntu yakola ki omuntu yafa sobasoka bagamba ali mu deportation nga tannafa tannafa nga tumubanja nga mulamu ate batubikira ate nga n'amasimu ge gabeerako kati ekyebuuzibwa tugamba aba kampuni ya Al-Karibu batemu kubanga toyinza kuŋŋamba essimu kweri ate ne mubika omuntu lwaki batufuula abasiru statement zaabwe tezikwatagana batugamba bamukuumidde mu deportation 1.5 batuddiza omuntu waffe nga mulamu bwe waayita akaseera nga tubanja batubuza abo ne batugamba nti baamuzudde ng'alina wali mu ddungu nga yafa ng'ayiseeko weeks bbiri omuntu gwe baali bakuumidde mu deportation tugambe yatoloka n'agenda n'afiira eyo kyaba kitya kuba tebakitunyonyo ate kati essaawa eno batugamba nti face mbuno bamukuumidde mu ice sima mu firiji ate kati face eyinza obutalabika ate bakiterabika nga abadde bamukuumye essaawa ya leero tulisiize maiti tetutamanyi oba ye waffe oba si ye waffe owaffe tumumanyi newabeera nga ngumba tujja mutegeera ate batugamba owaffe ali mu firiji we baba nga baleese omuntu waffe ng'avuuze kyonna ekiddako tujja kikola tugenda mu ddyani naye era netunagenda mu ddyani lwaki badde baagala taata nga ffe baganda bo kyonna kyebaagala okukola batuteza abantu ab'enjawulo basobole olaba nga batuziyiza naye tulina okugusa ekintu kino tusaba buyambi tuyise mateeka kyonna kye tunaakola kyonna tuli beetegefu kuba tuyise mateeka bamuteka ku deni ng'agenda mufesi yayonooneka tebakyamutegeera biki oyali agenda bakola bati bamuteka ku deni ng'agenda bwe yali agenda yagenda efesi akafaananye akali ku paasipooti bye baleeteddeko yo muntu gwe twagala okulaba yesi kisobola okuba ng'akyuseemu naye feesi y'omuntu tabula owaffe yalina akazigo tujalaba nawe nga bamanyi ogagasense tujalaba awaffe n'ebintu bebagamba nti simanya akasawo essimu biki byonna bagenda bireetera ku mulambo bwe mbibuuziza baŋŋambye biri mu keesi naye bwe babikula nga tebiriimu nabyo tubyagala okakasa nti ye muntu owaffe lwaki tebagibikudde kati batugambye obudde buzibye mujja kudda enkya ssaawa 12 ez'okumakya ez'olweggulo ez'okumakya ennyinnyinnyingi osomesa batuli baseze simanyi olugambe 10 tugenza olaba ebintu omuntu gwe tuleese twetise box tetumanyi oba ye waffe oba si waffe twetise ki twetise box netwetera tuteeka wano kusawa ya leero twebaza bonna bannamawulire twebaza emikutu egy'enjawulo bannanga batusobodde otuyirawo omubiri twebaza bakama baffe bonna bannange tufukamidde bannange gye muli bannange mwebale tulwanira kye mukoze naye mu kufa kwa Namutebifaatiina twetaaga buyambi twetaaga bwenkanya bannange abasajja batemu omwana yalaajana n'agamba bulaza bagenda kunzita bulaza banzita basibidde mu ttooyi paka ssaawa ya leero nga kampuni tetuyambye wabula okuleka okusetinza abasirikale batukwate babe nga basobola otumalako emirembe naye Al-Karibu muse muganda waffe naye nammwe ekijja kyonna kijja batuukako mujja kisasulira Al-Karibu y'emmengo mu Kisenyi eryo Esawudi bagiyita basimaati we bajja n'abaana babatwala basimaati tebagoberera baana bannange mutuyambe batikitoka bannaffe mutuyambe tufune obwenkanya wanna Abdallah manja sister wange Namutebifaatiina yagenda Esawudi abasajja bamunyiga
tulajanidde kampuni yali yakatambula emyezi 2 ne bamusibira mu ttooyi bamaze omusibira mu ttooyi bamuwadde obutwa bamaze okumuwa obutwa nakwata ku ddagala byonna banna tubirina vidiyo tuzirina n'alajana n'agamba muganda wange bagenda kunzita ne tulajania kampuni ne buli tujja ku kampuni bagamba temuleta bannamawulire tugenda bimaliriza bakusawaire tulabye ekyo tubanange kikaye olwo baali bamuttiraaki simanyi tulaba butwa bwatuweereza okuva mu yidiza wayo natugamba bannange mbabuulire baganda bange bagenda kunzita abasajja bagenda kunzita ne bamujja kolekeshoni buli kimu kye yali alina ne bakimujjako mu bulamu bwe n'agenda ku poliisi omuwarabu yamujja ku poliisi n'amukwata n'amutwaliwo n'amujjako buli kamu akali kamuvunaanyizibwako n'akwata n'amutwala n'amusula ku baasi teyatuuka twalina Fatina nga twogera naye odiyo tuzirina nga bagamba sawa zaali sawa 10 ez'ekiro nga bagamba Fatina Fatina bamusajja bamugobe twakoma owuliriza ne tulajanidde kampuni Madamu Dorini ne Madamu Dola beno n'Abesawudi tubaga Fatina bannange Fatina yetaaga obuyambi Fatina bamugano muwo obuyambi paka sawa ya leero kati sawa ya leero ne bode tennabatuukako batugambye ku sawa ya leero batwalidde tulina kujja wano olwaleero tuve waneno tugende ku kampuni tugenda ku airport tulipotinga omulambo ne batubuziza paka sawa ya leero batugambye ate omuntu wankya kati gwe mwagala kinga mu abafamily twagala banange tuyambibwa abasajja batemu tulina emisango tulina bannaffe abaliyeeyo abalala balajana nabo balajana nenga tebalina buyambi bannange era naffe okutuukako bwe tutisife atuuse wano n'abasajja batemu osisaidi isobani bonna we bali mundaawo ne baba wa ssente tebagakwogera ku mbeera eriwo buli kisayogerako nga bajja bamuzirisa buli kisajja ngembeera bamusirisa embeera gye tutambulyamu bannange kati mumpempi mwagala bwenkanya twagala bwenkanya abasajja batuseemu omuntu alina abaana 6 abalongo ba mirundi 2 n'abatali balongo muganda wamwe amaze ennaku mmeka nga mufu oba emyezi emeka emyezi kati gyerira kagiwezeza emyezi 3 yali yakagendayo emyezi 2 bwe yali yagendayo bamutandika omusibira mu ttooyi n'atuweza audio biki byonna ebyo n'atugamba naye bannange munsabire naye abasajja sibange abasajja bagenda kunzita abasajja bakaawu ne mubuuza sisita wakola ki kubanga omwana oli oba omulaba siye mukulu si banabala bogamba abakyali ku mulembe abadde olaba nga akuze naye nga yagenda kukolera abaana be oba tebamumaliriza ye teyababuulira kyamussa yaŋŋamba ekintu kimu nangamba muganda wange bankudde erinyo bankuula amannya 2 akamwe kukutandika okuvunda embeera bwe yatabukira amannya 2 ate nga n'omuwala bwe yamutwala batuuka bamutwala mu ddwaliro bwe bamutuusa mu ddwaliro omuwalabu nga atandise nga ebiri ebyamanyo bivuddewo atandise okuwanda omusayi gwe yawandawanda ne bamutuusa mu ddwaliro omuwalabu nayagala omukuba empiso ne bamugamba ate oli mulamu ate kati ku ssaawa ya leero oba okyayagala ki namugamba oli mulamu ate empisa tugenda kukuba ki nga bagala mukuba mpiso n'agaana okumukuba empiso bannange weebwa obulimu bwe tulimu bw'amaanyi ogambe gwani enze lwange abuddala namwe oli yenna mutebi Fatina esisita wange kati olutabaalo luno ogenda dduggusa otya tujja luggusa era enkya batamuleeta tukera ku kisaawe tujja kujja ku kampuni paka kampani eyamutwala bagiyita batya Alkaribu eri bagiyita Basimat hello wangi kale naye waso alabika ali munda kubira kato waso omugamba ali munda bamusiga ali mundambu tugibawe ne tuleta miliyoni 1.5 otuleta miliyoni 1.5 kokutubika ne batugamba namutebi Fatina omuntu yakola ki omuntu yafa sebasoka bagamba ali mu deportation nga tannafa tannafa nga tumubanja nga mulamu ate batubikira ate nga n'amasimu ge gabeerako kati ekyebuzibwa tugamba aba kampuni ya Alkaribu batemu kubanga toyinza kuŋŋamba essimu kweri ate ne mubika omuntu lwaki batufuula abasiru statement zaabwe tezikwatagana batugamba
bamukumidde mu deportation Asale batugamba 1.5 batuddiza omuntu waffe nga mulamu bwe waayita akaseera nga tubanja batubuzaabwe ne batugamba nti baamuzudde ng'alina wali mu ddungu nga yafa ng'ayiseeko weeks 2 kati omuntu gwe baali bakumidde mu deportation tugambe yatoloka n'agenda n'afiira eyo kyaba kitya kuba tebakitunyonyo ate kati essaawa eno batugamba nti face muno bamukumidde mu ice sima mu firiji ate kati face eyinza obutalabika ate bakiterabika nga abadde bamukumye kusawa ya lero tulisingize maiti tetutamanyi oba ye waffe oba si waffe owaffe tumumanyi ne wabeera nga gumba tujja mutegeera ate batugamba owaffe ali mu firiji we baba nga baleese omuntu waffe ng'avuuze kyonna ekiddako tujja kikola tugenda mu dyani ena yera no tunagenda mu dyani lwaki badde baagala taata nga ffe baganda bo kyonna kye baagala okukola batuteze abantu ab'enjawulo basobole olaba nga batuziyiza naye tulina okugusa ekintu kino tusaba buyambi tuyise mateeka kyonna kye tunaakola kyonna tuli beetegefu kuba tuyise mateeka bamutaka ku deni ng'agenda mufesi yayonooneka tebakyamutegeera biki oyali agenda bakola bate bamutaka ku deni ng'agenda yagenda ne fesi akafaananye akali ku pasipooti bye baleeteddeko yo muntu gwe twagala okulaba yesi kisobola okuba nga akyuseemu naye fesi y'omuntu tabula owaffe yalina akazigo tujja laba nawenga bamanyi ogagasensebuse tujja laba awaffe n'ebintu bebatugamba nti simanya akasawo essimu biki byonna bagenda bireetera ku mulambo bwe mbibuuziza baŋŋambye biri mu keesi naye bwe babikula nga tebiriimu nabyo tubyagala okakasa nti ye muntu owaffe lwaki tebagibikudde kati batugambye obudde buzibye mujja kudda enkya ssaawa 12 ez'okumakya ez'olweggulo ez'okumakya ennyinnyinnyingi osomesa batuli baseze simanyi olugambo 10 makyo tugenza olaba ebintu omuntu gwe tuleese twetise box tetumanyi oba ye waffe oba si waffe twetise ki twetise box netwetera tuteeka wano kusawa ya leero twebaza bonna bannamawulire twebaza emikutu egy'enjawulo bannanga batusobodde otuyirawo omubiri twetaaza bakama baffe bonna bannange tufukamidde bannange gye muli bannange mwebale tulwanira kye mukoze naye mu kufa kwa Namutebifaatina twetaaga buyambi twetaaga bwenkanya bannange abasajja batemu omwana yalaajana n'alaajana bulaza bagenda kunzita bulaza banzita basibidde mu ttooyi paka sawa ya leero nga kampuni tetuyambye wabula okuleka okusetinza abasirikale batukwate babenga basobola otumalako emirembe naye ali karibu musa muganda waffe naye nammwe ekijja kyonna kijja batuukako mujja kisasulira ali karibu y'emmengo mu kisenyi eryo Esawudi bagiyita basimati we bajja n'abaana babatwala basimati tebagoberera abaana bannange mutuyambe batikitoka bannaffe mutuyambe tufune obwenkanya wa Namutebifaatina alese abaana mukaaga bamutema babamutta naye nga yali awanda musaayi yenna yazimbulukuka ebifaananyi bibino ffe twogera bintu bya bulimba wuno ndoza mulaba gano ecupa muziraba ndoza ffe tulina obujulizi kyonna kye banaleeta tuli lwedde okumitinga obutwa bubuno byebino ebisambi by'omugenzi waneno ng'ayabisa obutwa bubuno bali babumuteera mu mmere waneno we yali afaanana ng'atandise okuvunda waneno mu bulago waneno we yali atunula ng'akyali mulamu bannange tusaba buyambi omugenzi yabaga bamuwa butwa bamubwera mu soda ne mu mmere ani yabagambako ani yabumuwa bosi we mwennyini ekyecupa za soda 2 namuwako emu nagimuwange emuwa obutwa olwali okumunywa nobutwa nemumuzimba yasesewa nga omusabi bantu bamudde bamukebera bamugamba omuntu ono yanywa obutwa nali bosi we yabumuwa bamugamba nga bamaze omuwala vidiyo zonna tuzirina bamugamba nga bamaze omutuusa mu ddwaliro ne bamugamba talina butwa okiwulira ne bamugamba mulamu nabagamba banange enumizibwa n'akolola omusaayi we yakolola omusaayi n'agubalaga omuwalabu n'amugamba teri kintu kyonna n'amugamba obaazi oli mulamu tukuba empiso
ne bagala mukuba empiso n'agaana omukuba empiso kusawa yale bannange we bulumu bwe tulimu bannange twetaaga buyambi kampuni yali karibu minisitule ya leba mwatuuseeyo twatuuseeyo naye tweyanziza nnyo zonna tweyanziza woofiisi abantu ba gavumenti bakola bannange tukola buli omu asobodde okutuusa ku bannange we tuli kati bagambye temugenda kugula bako paka nga DNA ewedde paka DNA ewedde DNA egenda kugwa bagambye egenda twala bbanga ky'okubawo omulambo bagambye dakiika sawa nga enkya saawa 4 saawa nyambo kijja kuba kibonde singa tunakeero bamaze okutwala sampo zammwe oba baagala mbu baagala taata tagenda kujja tugenda kujja n'abantu bona abantu tuli abaana basatu muli abalenzi basatu wetuli omugenzi alina abaana be mukaga webali bajje ku baana waffe bakojja ababwe wetuli so abalenzi banyina b'omugenzi muli basatu tuli abalenzi basatu Kato ne Waswa ne Luwanga wetuli bajje kuffe n'abaana be mukaga webali bajje ku baana obaffe wetuli aliyo tata bamwagazaaki so tata temumukkiriza kujja tata tagenda mu bino tata ina pressure ze bamuleke bamutira omwana we ate babiki bamuteekamu ebyo bamweso Madamu Dorini ne Madamu Dora byonna banaja muli ewe Esawudi n'owe Uganda mwabasena mutebifaati na mwamutunde Esawudi ne bamujjako buli kimu kye yali alina ebyomugaso ebyali badde nga bimutaasa paka kusawa ya lero okumumaliriza naye wetusanga nga batugamba omwana ali mu firiji ne tusanga omwana yafunda tugenda toba owamwe babagamba ali mu firiji batugamba wafu ali mu firiji okuva mabega batubuza omwana ali mu firiji gyali kumala bbanga kiri abadde mu firiji myezi emeka kati emyezi giri 3 gigenda kuwera ena myezi emeka byonna tubirina obujulizi bwonna tubulina buli ekyetaagisa era kye tunaakolawo kyonna nga batuwadde omuntu atali waffe tujja genda direct ku kampani muziikanga tuli mu mateeka tuyinza olanga bamutuwadde enkya ku Sande tuyajja kubeera wa ku Sande toyanza nnyo toyanzeege okuva mu kitongole kya Arkali bino ebize nga bibeerawo omwana waffe yafiira ebweru tubayita namutebifatina company yali yayiyama okumuleeta to bring the body back company kyetukoze omwana twamulese era wanezesa wenjogera tuli mulago okudwa ku mochare eya KCCA and we have agreed with the family to give them a car to take the body home n'ebintu ebitinitini gye tusobodde okukola tweyanza family okukwatagana naffe kati tusaba tufune engeri gye tusigala nga tukwatagana ensonga yaliwo egenze nnyo ku TikTok bampita basikingibwe ensonga eyaliwo etambudde nnyo ku TikTok ng'olutalo luli ku woofiisi tusuubira nti kale buyinza okuba nga bwali bunyivu bwa famire ekyokubiri mwalimu okukyuka kwa flight kyekyatabula kyokka mayiti yali yakutuuka ng'ennaku nga ku Lwakuna naye tugenda okufuna tiketi y'ennyonyi ya Emirates nga bagamba mayiti egenda kutuuka nkeera Olwokutaano era kitwakoze nga family ne bamu okunyiiga ne bamu okukola ki ebintu byansi bwe bitambula bwebyo naffe nga kampani twali bakakkamu era situjja kubanenya nnyo ku nsonga eyo kubanga bye bakola babikola naye nga ffe situbivunaanyizibwako insha Allah naye nga yo mayiti etuuse era tugihandirize mu famire yaabwe tubakwasiriza ku kye tusobola kulabeka nti bagenda baziika omuntu waabwe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ate kubadde byogerwako ku audio zibaga mwazi asindika mbu bamuwa butwa biki ebyo ebyo nabyo nasitira kubikomentingako engeri gye bakoze postmortem ne bajjako ne samples katulinde abasawo abakugu ne banatuwa eggulu erisembayo nga kampuni emala okutwala omuntu wabweru do you do some follow up okulaba mbeera ki gye babeeramu nga batuuse erina ki tufollowing up olw'ensonga tulinayo office eri gye batuukira era omwana bwaba n'obuzibu tukwatagana ne office yaffe eyeeri tuba nga tusobola okukola ki okwogerezegana ne office eri bwekito bwe kiri so eno yemu ku scenario gye mwakasooka okufunako ey'ekikabo ekimala temufunako ku mbeera tumazeemu emyaka 7 tetufunangako obuzibu nti mwana afiiriddeyo kino yekayeka yesoose amawulire mwagafuna mutya amawulire ya office poliisi yakola mu kunoonyereza e Madiina eyasanga mayiti mu desert n'egitwala ye yatandika okuweereza information naffe office yaffe yeeri n'egifuna kubanga already yali omwana emulinze
bamutadde mu basi babuuza ne tiketi bagamba omwana ava gyendi ajja awo n'atatuuka kati okwaddako okuwuliza ne bagamba nti omwana yakoze eki yafudde naffe kutuwa information naffe tutegeeza famire netukola procedures zonna zirezalekanga gavumenti okutegeeza ministry okutegeeza ki era ntibikola mwagezako kola ku follow up okulaba ki ekyamujja mu basi aleme kutuuka gye yali alina okubanga awo kyali kiyinza kutegeereka olw'ensonga nti omuntu waba amaze okufa toyinza kumanya omuntu singa abadde ava Kabale naviiramu Embalala nga gwe musuubira kujja Kampala ali mu gulobo toyinza kumanya lwaki yavuddemu ng'aliwa ng'atuuse Embalala okujjaku ng'ate abadde mulamu n'akomawo navaamu lwangenda ku short basi n'endeka naye nga bwe twatusanga nga amaze okufa situamanya lwaki yava mu basi. So poliisi y'Esawudi yamusanga mu ddungu. Yamusanga mu ddungu. Omulambo gwadde gumazeeyo ebbanga ki? Omulambo ogwo ndowooza kati gulwadde gutwala mwezi gwa kubiri. Ojjukirako ennaku z'omwezi we yafiira? Okujja nga kebedde mu bitabo naye nga ebintu bitambula tubadde n'obuzibu bw'amaanyi naye nga tugenda mu mwezi gwa kubiri kubanga yabadde amaze emyezi 5. Munnayuganda ayinza okwebuuza ki ekibadde kimuleetedde okuba nga omulambo gulwayo kw'ebbanga bw'eri? Prosesi y'abantu abafiiridde ebweru nti ne bw'olaba ne b'ofiisi ba gavumenti ayinza okufa nga alina facilities zonna zimukomyawo n'amala wiiki 2. Naffe situlina obuyinza nga kampani oba ofiisi yeeri prosesi ya gavumenti omuntu wasanze ng'afudde bufi balina okusooka okubuuliriza era lipooti bagikoze ne bagituweereza naffe tugiweereza ate ng'ate ekakasiddwa embasi ya Uganda Saudi Arabia. Okusinziira ku lipooti gye yagidde ku mulambo egamba etya bikimu bye mwasomyemu? Lipooti eyagidde ku mulambo era obwedde bagitusomera wano ne famire banoonyereza nze omwabadde munda mu postmortem banoonyereza nga byonna bye basanga kidini byonna ng'ebintu mwebiri bye bagamba kali ke bateekamu ak'obutwa bajjako samples fena ne batugamba mugende mujja kubabuulira nga tuyambibwako poliisi ejja kutubuulira ekivudde mu samples naye nga bino byonna ebibadde bisuubirwa yakubwa yakola ki basanze byonna bituufu. Mukulu waliwo ekibadde kigambibwa nti omugenzi yafa abanja kampani. Omugenzi yakola emyezi 5 ne bamuwako emyezi 3 era ssente z'emyezi 2 nga ffe kampani tuzirina tuba tuzza okuzibawa baga nti balizinona nga okuziika koze eki kubanga bwe tuzibawa essaawa zino ziyinza okugendera mu byakuziika nga te ssente z'abaana essente za kampani z'omugenzi fatina za myezi 2 miliyoni 1.8 nga ffe kampani tuzirina era tuba tuzeze kuzibawa naye ne baga nti katumale kuziika tujja kuzifuna ziyasobole okuyamba abaana. Tuyanza tudde kumanya amanya gange nze Kimbugwa Abbas nakolya mwali karibu. Mwongera okuyiwa mumulewo olugimere nga bitunga ddala ate mubizedde buzemba mubizaamu tebikwatamu ddagala obwo butwa buyinza okuleetera na kansa.
Okusinziira yebadde teyeetaagisa lwa nsonga omuntu abadde ategeerekeka abadde ategeerekawo ebitundu bya wansi ne kawanga ke batulaze ng'era waliwo ebitego bye tutegeera nga akazigo amannya abiri agava mu maaso ge baamukuula bibadde bitegeereka ne tulaba nga DNA teyeetaagisa tuli bamativu nti eyo waffe newankubadde twali ffe si kye twetaaga nti twetaaga mufu naye nga ye waffe ekyo tukyebaliza Katonda. Omufu omusanze ali mu mbeera ki ng'afaanana ki? Mu kusinziira omufu bwe tumulabye be baatugamba si bye tusanze kubanga tubadde tumanyi omufu tugenda musanga nga mulamu nga muntu ategeerekeka naye mu kusinziira bwe tulabye balinga ng'omuntu gwe baziikudde muziikule omuntu waffe. Baali babagamba batya? Baatugamba omuntu ali mu firiji ne ku ssaawa ya leero kikulaga omuntu balinga gwe baziikudde obuziikuzi ne bamuleeta. N'omusanze ali atya? Tunnyonnyolemu gwe abamulabyeko ali mu mbeera mbi. Ali mu mbeera nnyo nnyo. Olaba mugambira kitaffe tasobola kumulabako. Gakulaga baamutta oba ne bamukaza ne bamuteeka mu sana ne bamukaza. Bwe buzibu bwe talina maaso. Talina maaso. Kirawo nga olaba kawanga. Engege. Oba engege ani ali alabye ku ngege enkalu. Bazikudde muziku batuweetera. Mukalambolo yenna. Olekukosa kitwaba amaaso temuli. Twabataddeko. Yenna olaba nga enensinga eno bagikutte buki basibye ensibe ng'ekikula ensingo yakutuse nga naye omuntu gwe bakugambye ali mu firiji ekikulaga kampuni eyinza okuba ng'emanyi ebintu byonna n'ekyokusooka twaga tutegeeze bannamawulire n'abantu abatulaba bwenna engoye yenna mutebifaatiina ze bamugirayo ku kisaawe okuva eri egundi si ze bamuleeteddemu wano emulago olwatuuse entebe ku kisaawe ne bamukyusa engoye twazirabye nga baziwa abaabaddeko ne bamukyusa engoye ze bamuleeteddeko ndala ne wana esanda ze bamutuusirizaako ndala si ze bye tulimu naffe tuli mu kwebuuza oba baali bamuleeta nga bamuteeka wano naffe tumanyi nga naye naffe twebuuza. Jo mu kusinziira bitwadde naffe tumanyi badde batugamba okuleeta DNA baleete muzeeyi bamuggyeko omusaayi naye tugenza okusinziira we tulabye omuntu waffe ng'omuntu yeye nga tusobola omutegeera ntumanya yoono naye kye tutagenzeeko eba ekisigaliridde tugenze kebera musaayi bagenze kebera biki bye yafa ebyo tugenza okukebera naye kitwenyamiza omuntu walinga gwe baleese obwereere kubanga engoye ze bamutaddemu baziteereddemu ku kisaawe kadaama waffe eyagenda okukola engoye ze bamutaddemu bazimuteereddemu ku kisaawe aba kampuni be bazireese era twayagadde obikwate eggulu netugamba katukireke tunakitulereza olwaleero. Batugwe basomedde postmortem report egamba etya biki ekyamutta? Postmortem kituufu bamukebedde naye bagamba tebifulumirawo leero baga tulindemu ennaku
bajja kufuna lipooti wabula kye balabye nti eddagala libamukubye n'abeeri bamusala obadde otugamba abeeri bakola batya abeeri bamusalaasala era dokita atugambye wano mukukebera asanze bamusalaasala munda era asanze ensigo bayisalako n'ekibumba nga bakisalako naloka ajja kubatubuulira ekisingako awo saabeeri baali bamusalaasala dokita baali bamusalaasala kati ate mu baluwa eyavudde eri yeeyogera etya ebbaluwa anti ebyo byonna babitukwese basaaga kubanga ffe ebintu tubitambuliza mu mateeka era tebasobola tusinga era buli kimu bagenda kireeta era mukama waffe atugambye nti buli kimu ne bwekakapale ne kaba kakomo nga kaali kamugenzi tuteeka okukafuna kuba gyo nababuuliza baŋŋambye nti biri mu keesi mubaleetedde ate mu keesi tusanzemu manda olwokuba nti babikyusizza tusanzemu manda bukuta bwa miti getusanzeemu naye nga buli kimu bajja kireeta mu keesi musanzemu bukuta bwa miti nabwamwanyi bukuta bwa miti nabwamwanyi na manda getufumbisa mu masigiri naye ebyo buli kimu bajja kukireeta kampuni batugambye omugenzi afa agibanja omugenzi yakolayo emyezi 5 mbu esatu ya withdrawinga sente zaajo kati ng'abanja emyezi 2 gyemitwalo kekakadde kamu n'emitwalo 8 kuba badde akolera emitwalo 9 amanzi naye ffe essaawa no si bye tutunuulidde kubanga esente tezirina kyezikolera yadde abaana balese 6 ffe kyetutunuulidde kwe kusasula contract ye yonna contract bazibale nti oba miliyoni 2 baziwe famire y'omugenzi abaana nabo bafuna obuyambi kitwagala ffe tutunudde kamu 8 omwagala sente za mugenzi zonna ze yali alina okukolera kuba teyalemererwa kukola teyalemererwa